mu nsonga ey'okubulira. Omunyo live tugenda gutandika n'akalulu k'akamyufu k'ekibiina kya NRM akakubiddwa olunaku olwaleero ng'akadde konna tusuubira ebivudde mu kulonda okwetooloola eggwanga lyonna okubanga birangirirwa. Nga bikyali bwe bityo waliwo bannamukadde abagenza okwetaba mu kulonda kuno wali eri ku kisaawe ky'Emmengo Primary School. Batabukidde Minisita Kirunda Kivejinja nga bamulumiriza okwezza ensimbi ezibaweebwa gavumenti ssaako n'okutuulira ensonga zaabwe zibaluma ne bataziggusa mu gavumenti. Bannamukadde mu kibiina kya NRM wansi wa Historic and Elders Forum Batabukidde Minisita Alhaji Kirunda Kivejinja nga bamulangira okwezza obuyambi obubaweebwa okuva mu gavumenti n'obutatuusa birowoozo byabwe. Bano babadde bazze okwetaba mu kulonda ku bifo eby'oku ntiko mu kibiina mu kisaawe kya Mengo Primary School ne batabukira minisita ono obutabajjukira ng'ate bakola nnyo okujja kwa NRM mu buyinza. Agezezzaako okubawooyawooya n'okubasuubiza okutuusa ebizibu byabwe eri ssentebe w'ekibiina Yoweri Kaguta Museveni. Abalonzi abamu beemulugunyizza olw'okukyusa entegeka z'okulonda akalulu ne kaba kakyama ng'ate abasinga bazze bamanyi kusimba nnyiriri nga bwe kyalambikibwa mu ttabamiruka e Namboole ku ntandikwa y'omwaka guno. Basuubira akalulu ka mugongo era babadde bakanoonya babagamba nti akalulu ka mu mugongo kati ate bw'otuusa ku kulonda kwennyini n'ogamba nti akalulu ate kakutiikinga nsuubira nti naye nga kyonna kibaleese tulina kigoberera bugoberezi. Netugenda ne tuyisa nti akalulu kajja kubeera ka mugongo kaveemu abantu okugamba nti nze banzibye nti nze bankoze bwe bati akalulu kabeere keerufu. Kati bwe ntuuse wano naye mbyewunyiza ndaba akalulu ate ka ballot paper. Abamu ku bavuganyiza ku bumyuka bwa ssentebe mu Kampala okuli Salimu Uhuru ne Katongole Singh buli omu obwedde awera kuwangula kifo kino. Nkoze buli kyetaagisa ntadde mu bifo buli kimu kyetaagisa okulaba mpangula kalulu kano. Birala mbirekera Katonda ye w'amaanyi yalina buyinza okusalawo ani agenda kulembera oba ani tagenda kulembera. Idhinillah Katonda yagenda kusalawo kyemmanyi already ndi muwanguzi. Tulinda bulinzi saawa yokka era kisigali kuba bamembazi ba NRM okulonda omuntu alina busobozi omuntu anaabafaako nga bo omuntu anabasakira. Bannakibiina abalala nabo bawadde endowooza zaabwe ku kulonda kuno. Akalulu kalimu hamoni temuli nkayana baganda baffe abasinga bonna tubatestinzeeko nti bagezezzaako okubanga balina bye baali bakozeeko mu ngeri emu oba endala mu Kampala Central. So tumanyi buli omu obusobozi bwe era amushuwa tugenda kulonda omuntu agenda okubeera nga ajja kusobola okutukwasaganya. Kamana najjeko dread olinagamba nze nnoonya wa dread n'otumulaba naye kibadde very fine, kibadde very democratic, kibadde very peaceful. Tebibadde mbyakaka muntu kulonda abantu bakoze bulungi. It's trying to muluzungu kibayita splitting either hairs. Gezaako okwasa oluviiri. It's all about democracy and democracy has been demonstrated today. Mike Kennedy Sebalu abadde akuliddemu ebyokulonda mu Kampala atangaazizza ku kyabawaliriza okukyusa ennonda. Kye twayagadde okwewala kwe kubeera n'abantu abangi ennyo omugotteko kuba singa olinda layini zonna ziggweyo wano oyinza okubeerawo n'abantu omutwalo mulamba. Okulangirira ebinaava mu kulonda wonna mu ggwanga kusuubirwa akadde konna era ssentebe w'ekibiina wakwogerako eri bannakibiina gye bujja. Bikusakiddwa Muhammad Wamala, Crasol TV, Omunnyo.